nduwa nchiti muganda wange ekyamuniko events ne muganda wange mwana bakuba nze mwogezi wakyo enteekateeka nga bwe ziri abamaiko events kubanga mwezi bagambye ennungi enteekateeka nnungi nnyo sound egenda kuba yakabi omanyi bona ntegera concert ennungi erabira ku conference olaba enteekateeka eziri wano okusobola ekigenda okuba munda musalamu amaanyi nti omuyimbi agenda musefuwa kwogerera wabula eno mukimanyi yabakulu n'abato bonna bonna mulongo abakulu kusinga bakali abakulu abato n'abakadde n'abavubuka kituuka tujja kubawere omusatu kali n'olwekyo nti omuyimbi si wakwogerera nnyo sookera ddala endongo weeri bwajja jangu omuntu ojja kulaba endongo eyaddala si eri yayo microphone tuyimbemu tugenda kujja wano eno nga okuyimba kweko enteekateeka tuzikubaga nti omuyimbi mwetegefu okusingawo naye twanuga nti endongo yaleero mwetegefu okuva byateeka tugenda kukola atandika lihaso mpaka so tubire ekirungi okuva micro events ekyamaanyi sound si eri ng'ate essaawa zino tuddako musindikeyo bamako batereze sound egenda kubeera nga yeeyo so ebintu bagamba yali musaawa tulakulabire naye awali jjejjembe osamanya kibeerawo so abali ngoli makinge entebe netuba ebiranyeyo papas koletawo jangu abali mu kibuga ewajjuli mumanyiwo awo wabeerawo nnyo papas muwona kuseera wenyini tiketi mwezi azaagala yita mu bwangu sobola ofuna ekifo ky'omumaaso obiwulidde bulungi ndeebaza nnyo olw'emirundi emingi gye mwagadde David Lutalo olw'emirundi emingi gye muwagidde music wa Uganda era nga mbakoowoola mwenna abali eyo abandaba mwenna genda kusomeza 27 anti lujja ba lunaku lukulu simanyi bakati tugenda lutuma lunaku kisimanyi lutalodde era erabika wali lutalodde nkoowola mwenna muje mulungi muje mumuwagire okwongereza akatonotono ku nsonga omwami Simon gyayogedde munange okwegatta g'emaanyi okwegatta g'emaanyi ate era okwegatta g'emaanyi ate David muganda wange mukwano gwange y'omu ku bantu abampagidde simaze ebbanga ddene mu music industry naye abaddewo okumpabula okunnoŋŋamya ate nga kimanyi bingi akyabikola n'olwekyo mujje mulungi mujje sitera kwagala muviirakaawo omukulu tukole muka kadyo zikino nange kyembuuza buli lunaku kyenneewunya kyokikola otya bwotyo buli lunaku obadde ki omusajja asise nayigo kutolo kukulya nakola entalo ziriwa omuntu nga mulungi teyetaaga kwetegereza n'omutima gukubi kubawo omwogezi onyinzindiki kikozera okufa kitegeddetakulidde twongera okwatiriza baganda babasaba schools bategaseeko buli omu wabagiridde akasimbi muganda ake mu show eno January nzibu nnyo naye nagamba nga David Lutalo tayimba yekka the airs musajja mukulu mutakijjamu abeera yeeyo wansi asagula bwati ne bwati agenda kutubuulira mu bigambo nga 2 3 nti the airs goolo kiri kitya
Thank you. Soko okwaniriza bannaganda bange bato bange bannamawulire abali wano bannange okusooka njagala beebaza mwe bali kwagala mwembi ebiri lutalo ekiseera oba ebbanga ly'emyaka 15 lyemutambudde naye okuva mu media houses ez'enjawulo temumusuuliriranga temumusuulawo gamba mukoze ekyo banne gyakusooka kwebaza. Ekirala tebeebaza abawagizi ba lutalo abatasalangako ku mwagala for the last 15 years nga bagenda beyongerako bweyongezi omukwano ogwo tukuzibira ekiseera eri musajja abeera lwawonyoloza bwe gusoose n'okutula ku kamera enyingi ennyo wezinaye musanyuko nti ate era nkifulire mu kiseera wennyini wemumpulira nti mbadde nkyetaaga emyaka 15 gye tukutuseere muganda wange oyo badde nga negomba olunaku lulituuka ddi tujjeko mu Serena tuyimbireko ku bantu abo bali corporate abagamba nti eri gye tutera okugenda tebasobola kujjayo era waliwo neyakibuuza nti mubadde wali ebbanga liringa mukomyewo mangu ne mugamba nti simanyi oba mangu oba si mangu naye waliwo tugambye waliotulabyewo kitegeeza nti tugendanga gwobaza obubi abeero banjawulo oluusi ku ki kubeeri kubanga nze personally badde nga nfuna obubaka nti bannange twagala mujjeko nammwe gye tubeera abasajja bayita ba corporate n'abakyala naye nga kifunanga mukisa olwaliro twagufunye mukama wange wa muto wange muganda wange beeyimbye oluyimba olulungi ennyo lwakoze rekodi mu nnaku zaali 5 nga terunagenda ku mpewo ezammwe ne lutambula sipiidi nene nnyo ne lukola ekyafaayo ne luhitinga emiliyoni eyabawuliriza n'abalabi wadde ekividiyo tewaliwo so mukama n'atuyamba nesira netuwa yatwa infact twakira okola banenako 2 naye oba omutegesi yakikola atya oba banatuwa omukisa nti wekinaaba kikize naye tunambola nengeera tunasulawo nebaza bwebaza mpozi nensembayo nga mpita abawagizi badde lutalo n'abagali ba corporate nga musobola okujja bannange tusosola nebiriwa abantu bonna abato abakulu n'abakadde nnyo ganze kyensinga omwagalako nti osobola okuleeta omwana wo osobola okuleeta maama wo osobola okuleeta n'omuntu yennyininyini ava ku saidi ya mukyala wo akukwasisa ensonyi kubanga byasomesa musomesa bulungi tebibaamu kwesittala tebibaamu nsonga yonna yonna mpozi nga gwe manyi zo zezagadde okubiteeka kukola ki oyagala nolwekyo njala okwebaza basponsors baffe bwenna olw'okutambulanga naffe ebbanga lyonna nga sisosodde ne media houses zonna ebigambo byange ebyo tusingane nga 7 ku kifo ekinoyogedde mwena abali wano omukama mulungi ekiseera kyonna asero balikubira okukkiriza mbadde nsaba okwebaza mukama olwokuba nti mwena abali wano mukyasa tukyasa era nga sirina buyinza kugamba mbaniriza mwaka omupya sikwa naye nga nandikozeseza ekigambo ekyo nti happy new year eri buli omu ewali ebitatambula katusale bitambule ewali ebinyiga katusale tutereere mukama atongere obulamu ffenna nze ndi wano kuba mukama wange David Lutalo enze maneja we era ngaekyatuleese wano kigambo kya konsati yaffe eri wano ennaku z'omwezi nga 27 ku Serena wano wenyini nsobola okubabulirako akagambo katono nnyo. David Lutalo lumu abaali ku lugendo ag'emityana nali nze nsuze Kampala ye najja misana lwali lunaku lwamaani. David Lutalo twogera mu kusangadde. David Lutalo addamu ankubira ku makya ngamba manene sooka ojja owulire mu ttiimu olwokubiri ampita ne munnange Kulama nankologi ku lwokusatu ne tuta oluyimba babumugote so oba obadde tokimanyiiko olwo luyimba
ennaku 3 yaluyimba ku Mande ne luteebwa olwokusatu. Kakati omukisa ogwali ku luyimba olwo ye agiyita essaala etabangawo, agamba nti alina kye yawulira nga waliwo ekiteekwa okuba nga akiweereza abantu kuba muweereza w'abantu. Omulimu gwe mu ggwanga aweereza abantu mu ngeri eyo ey'okubayimbira ng'abasanyusa. Osanga waliwo abayinza obutasanyuka ddembe lyabwe, naye n'abasanyuka ate nabo ddembe lyabwe, ababuulirira ate n'abasanyusa. Njagadde bawako ka brief kubabongoote. Njala okwebaza abantu abakola omulimu ogw'ettendo nga mmwe bannamawulire, era nja kwebaza ne ennaku zino mulina engeri mukiyita aba online ababeera ku mulamwa ne muweereza abantu, nammwe obuweereza bwammwe awo we muli, era mbeebaza mwebale kulemera ku mazima. Babongoote concert, David Lutalo is always prepared. Sawa yonna ali action pack y'omugambira, naye ate era tekimuganda kwewabula, era ali mu kwewabula nene bwetugamba nti enkya oba ne kubakafula awumbabide bubizi olwaleero tuli ku Babongoote. Wali nina omukyala mukulu okuva ku Skypins agenda kuba atubuulira nti muganda mu Skypins ku David Lutalo tuli kagwewere omuzindaalo galamusaana balamusizaako banyabo ne bassebo amanya agangirize kanibala saala okuva mu Skypins tours and travel. Olunaku olwaleero tuli basanyufu nnyo okubeera nti tuyimiridde wamu ne muganda waffe David Lutalo mu kivulu kye eky'Ababongoote. Era nkubiriza bannayuganda bonna abali eyo 27 January bambi tubeerewo tuwonere muganda waffe, era ng'aba Skypins tuli basanyufu. Kikyo kozi tusangibwawo Ntenda Arena Shopping Mall, Level Field, Company number 1. Ekyasinze okufulumya ku nkola yonna waba buli visa yonna ekufunira omulimu mu nsi za Europe ne Canada, ate nekutwalira ku employment visa ate ne ku kibanja mpola. Mwebale nnyo bannayuganda. Kyala yagala bigambo bitono so abingi. ekitegedde nti ow'amaanyi akolagana w'amaanyi omutalo w'amaanyi era akolagana ne baganda Yakubireko ku makya. twongere okuba nga tufuna abavugirizi abaddako katonda agenda ku nteekateeka ewakola maanya maneja Kijjangu, maneja Nassa, musajja wange Dankani, bonna omuyimbiza Farani takyava ku kiddo twagala musayinga mu the airs byonna tugenda byonna tugenda kwatuyongera ku mpepe anziridde wano okuva ku NTV Spark TV akiikirira ekitongole ekinene tomulabiraawo. Basanyu nnyo okujja on board for this show. Omuntu gwe tuliringa naye is a big brand. And we're excited. A big brand like NTV and Spark is on board. Why not? Lwaki tetwalize on board for a big brand like us. Era nga tubasuubiza nti Spark TV mujja kulaba ekyenjawulo. Tukirinde and always we shall be Spark TV. The number 1 leading female channel in Uganda, and it shall always be your time together with NTV. We shall turn on you on. Leka tubeerewo ng'abiri musanvu leka tutuze Serena egenda kusaba amazimba buulira. Thank you for coming. Spark ekakasiza nti Serena egenda kukola ki? Kusaba amazzi. Wali wayinza okukiwakanya tewali bamuyita David Lutalo, East Africa's number 1 leading vocalist. Ndio kujuliza nambo eka tugenda kwebaza baganda baffe abavyu nakyo binyowota amazzi gaffe bakolagana naffe zinagamba dda mwe baganda bannamwe abatulaba omuntu ayamba munnayuganda betekedde okubanga banyabo ne basebo tusabise nnyo okubalaba mu kifo kino olwaleero. Otandise obubuyo
kubadde David Lutalo abadde ng'akola January nkyukakyuka ya budde yakyukamu katono ne tukyukamu so kati bwe tuba tukomyewo mu January tuba tukomyewo waka ewaffe nsuubira okugalula ezibudde akona tukomyewo waka January mwezi gwaffe kyobolaba abamu bamusanga mu kkuba eyo tebamuyita David Lutalo bamuyita King of January era bamusanga King of January nga naye ayitaba ng'emmotoka yeeyongerayo so David Lutalo kujja mu January teba nsobi ogwo mwezi gwe akikoledde ebbanga kaakati enjawulo eri ku mulundi gw'olwaleero nti David Lutalo ali virgin mu kifo kye bayita Serena mu sho zonna zaakoze okumala emyaka 15 nkikakasa omuwagizi wa David Lutalo ali eyo David Lutalo abadde emyaka 15 naye abadde takubanga ku kifo kye bayita Serena ng'akikubye konsati ye ng'omuntu so si ng'awerekeddeko wabula nga bw'owulira nti babongoote kaakati David Lutalo n'atuula n'alowooza n'agamba January the cricket problem because African and because zino zebagala equatorial parking yonna yabikola kola ebimu abantu tebabimanya bali mu kyalo naye yabikola kakati n'asalawo ajje ku Serena Hotel Serena okuyingira kigenda kubeera emitwalo 15 emmeeza ya miliyoni 3 naye mugenda kulaba Lutalo w'enjawulo kati bw'oba wamulabako ewalala yessaawa bamulabeko ku Serena Hotel mbakakasa sho zaffe muzimanye ezibaddewo ziba nnungi nnyo security eba tight organization eba nnungi buli kurimu wa Uganda mumanyi buli muyimbi omulungi mu Uganda ayimba ku sho ya Lutalo ekyo kimmanyi munjulira ne ku mulundi guno bwe kigenda okuba kigenda kuva mu bato paka mu bakadde paka mu bayimbi abamalayo Africa yonna kuba Uganda ebayina nga ne Lutalo mwali nanyini kivulu so tetubaliza ng'ennaku z'omwezi 27 Serena Hotel VIP shop David Lutalo Kurama abyogedde olunaku olwaleero omukisa gwalwo ne tufuna munnaffe Michael Events n'atuleetera n'agala tukolagane era oyinza okwebuuza nti abalala nga kye babuuza nti ababadde bakamala guno naffe gwe mulimu gwaffe gwokka gwe tutunuulidde abamutunuulidde temuyinza kumanya bali bameka ate nange abantunuulidde temumanyi bali bameka ate nammwe abo batunuulidde kakati twafuna omukisa nga ate twagala nakuddamu twali already as a management nga twagala kuddayo mu January tulikoze wonna netugamba tuddeyo mu January waffe then yensonga lwaki ate ye promoter yali agala tukole na December naye netugamba so tewaliwo omuntu wakoze mu rush tewaliwo waki yensonga eri behind it promoter yajja buli ali wanalina business egyakola promoter yajja n'asalawo tukolagane era mumuyita Michael Events tumwebaza nnyo ebintu byonna bino mbadde nga sinafuna budde kubyogerako so mubifuna kati ekyo nakyo kiwulire njagala okubeebaza bonna abakkiriza okukolagana naffe NTV Spark, Sam's Foods, View Natural Water, Skypins, Roseform, Mattresses, FlexPay, Stanbic Bank, Buganda Kombucha, SPC, Green Millers. Mwena mwebale nnyo okukkiriza kukola na mutindo kubanga tuba tukkiriza nammwe bye mukola bya mutindo. Egenda kubeera VIP show. Agenda kuwa a VIP concert to the VIPs. Fetumanyi nti buli omu VIP. Fetukkiriza nti buli omu VIP. Tegedde buli omu VIP emitwalo 15 ne miliyoni 3 tebo. David Lutalo bamutuukirira bangi mu konsati ya Naalongo nga batugamba katugule tebo naye tetujja kujjawo tetusoma omusajja w'amazima ne tufuna ekirowoozo kati katuleeteko kko n'eno era baatubuuzanga naye lwaki Africana mwebamu era lwaki cricket over mwebamu era lwaki Serena
so tusaavinga abantu ab'enjawulo kubanga David Lutalo muweereza. Njagala okubagamba nti tickets ziri mu bifo bino mu town wakati Jigala Solutions ku Papa Sport Emakindye ne ku Serena wano wengine. Funa mangu tiketi yo era njagala nyimirizemu wano katono ndabe tiketi ezo ba njala zandiringa omukulu Michael nandiraze ku kifaananyi kya tiketi ezo. Omukulu Michael kola enteekateeka zibeere nga zijja wano kubanga kyemanyi wangambye ziri ready. Ekyo tujja kigira ebyokwonona budde. Ensonga endala bw'oba oyagala okubuukinga tulina enamba zino bbiri nga bwaleeta tulina enamba 0753 81 10 39 oba noti 753 8 1 10 n'ennamba endala 0704 32 95 39 oba noti 7 noti 4 32 95 39 bw'oba ng'oli eyo yagadde okugula oba okubuukinga teko oba tiketi osobola okukuba ku nnamba ezo. Nange ne bw'oba ondabye ng'omuntu just nga mbadde nkuyitako kubanga nze face of the brand nti abamu mumbanyidde mangu kati mumbanyi osobola okugamba nti owa etiketi osobola okugamba weziri oba nekuyambako okutuusa ku muntu anagikuguza. Tujja kwebaza nnyo mwenna abazze n'abali mu tulaba eri n'abakola omulimu gw'ettendo mwenna buli muwaweerereza. Manager Nasa katono nnyo. Esebo abantu bagambe ekyenjawulo ku tables leero. Esebo tables ziriko ebyokulya n'ebyokunywa. Omulundi guno nga bwe muwulidde omwami yayogedde ebyokulya n'ebyokunywa bijja kubaako miliyoni zo 3 osangako ekyokulya n'ekyokunywa. Naye kuno tujanjawazza bikatuddiza abantu baffe ate bakirwadde mwebale kutuwagira. Emyaka 15 gwe mulundi David Lutalo gwagenda okubeera mu Serena, so come experience with him. Agenda kukulaga lwaki abantu abasinga bakkiriza nti yeye. Njagala okwebaza ttiimu gye tukola nayo yonna. Waliwo ttiimu Lutalo mwekubireko mu ngalo, ttiimu David Lutalo official. Njagala okwebaza ttiimu ate ebeera ku muyimbi wange okuva kwa muvuga amukuuma asobola omuterawo ebyokwambala. Mwebale nnyo mukola omulimu gw'ettendo obutawummula. Mwebale nnyo, mwebalire ddala mwenna, mwebale nnyo. Njagala okwebaza ttiimu nange kennyini ebeera nange Uncle Rogers Kijambo, Kula Mugawoya, nanga Njolonga, eboyi wange mbeera ku kido. Mwenna mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala okubanjulira obeera okubakakasa nti tugenda tugaziya mirimu gyaffe. Tulina promoter okuva mu Eastern Uganda. Omwami oyo gwe mulaba oyo ali mu suuti awo ebiriko bamuyita omukulu Jona Eske. Mwami oyo ddala Eastern Uganda yagenda okuleeta kale nno na mwenna abalala mwenna mwebale. Duncan ne bapromoters abalala awandige Daniel boss wange jebale basponsors. Thank you. God bless you all. Manager Nasa, manager omuyimbi amaze okuwawo bayimbi bannange, management yange, bafanzi bange yonna gye muli, amannya nziramu oganoganya nti nze David Lutalo 27 January. Nawe baganzudinka banzala ne bagamba John, how are you? I'm okay. Wanakuwa jambo Lungereza. Naye nga boogedde bingi nnyo byempakanya, muleka temuli mu byengenda kuwakanya kubanga ekyamazima ndi ready. Kyensooka okukola okupulaninga ngenda okukola show, mba ngenda okuwandika oluyimba nsooka kulambuza
netegeka bulungi n'akakatta akalungi so ebyengoye nabo bagamba essaawa nti isho eri wali bawulira bubi isho yaleero era tugenderawo bugendezi netusabulirawo endoogo ngenda kwebazaamu bafaanizi bange ak'ensuso bafaanizi bange ebitutomera nemulwana nemunsabira essaala bannaye bwemujja mukama abaddizewo emirundi omukisa ogw'enjawulo mukama katonda ne bannaffe abatoolako obutafaali nga tutaddeko katonda abawe omukisa n'emitima egyengeri bwegitya gibawonye mu linnya lya yesu kristo nazaleesi ninamu ennaku nga njogera ensonga eyo kubanga oluusi emirundi egisinga obulumi bwaffe abantu simanyi lwaki abamu baagala okufuula essanyu lyabwe. For example, waliwo pasita Bugingo yafiiriddwa omukuumi we oli naddira ka vidiyo eddoboozi n'agenda eddoboozi lyange n'aliteekako nga nze ate oba nyumirwa ekintu ekirina kuba ne bannayuganda tulina okumanya ennaku lweriyo n'essanyu lweriyo 27 ssanyu ate emabega okumanya oba lunaku bwekiti lwanaku tuddemu tukungubagenda bwe twalinga nga tunakuwakudirwa ku muntu afunye obuzibu nze kaabe mulabe wange asembayo obasobola kuŋŋamba nti amenyesa okugulu n'enkuba mu ngalo nga mumanyidde ddala oyo nti tanjagala sisobola kuba mu ngalo so yakoze eddoboozi eryo mukama abumbeera omukisa osobola okulaba mu bibala byojja okukungula mu bikolwa bye kanzireyo ku 27 endongererako abeyakaleekereke mujje tusabire balabe baffe bannange batusibako akanyaga tubasabire esaala batusabire emmere bali bakkute babongoote nga 27 waneeno ku Serena tiketi boogedde tuzambirize waneeno babongoote debutalo live babongoote wano ku Serena nga 27 biyingira mutalo 15 teko miliyoni 3 endonge yakaleekereke ekaabe kati bwebana kayingira emyaka 15 buli mwaka mutwalo emitwalo 15 egyo naye nga bwe bagambye kusa ekyokunywa ekyokulya kisimanyi maneja wana nsaba kuwabulwamu kubanga tuba n'abantu ab'enzikiriza ez'enjawulo mu sho yaffe abasiraamu okola oda y'ekyokulya bakuba kusimu kina bakuba tubategeeza kale naye nga sina bigambo bingi bya leero kwogera bannanga basooka okwogera babyogedde dda ngenda kuloza kuwulirako ku bibuuzo ebibaayo nze nekakasa kimu nti endongo yakuvuga zafa nsoma ngeri enjawulo sirya mapeera mukwano